Mr. Kyagulanyi should be, as the DP bloc, as the DP bloc, we have realized that the right place Mr. Kyagulanyi should be is entertainment. And not the complex and mind-consuming affairs of leading the struggle. Ate bino ebintu sijja wakazanyirizi kubanga bikwata ku bulamu bw'abantu. Bw'ozanyisa ensonga z'obukulembeze ne power, abantu bayinza okufa, generation ziyinza okuggwawo by just one simple mistake. Nolwekyo ebyobukulembeze bya Uganda katubijjemu bakazanyirizi n'obakazanyirizi n'ekola ebivvulu nabakubya akavulu mwandake nabakubya akavulu. Tosobola gejinga nsonga za gavumenti ng'ozigejera kavulu kokoze ki oba ku mugundu kokoze ki, kubanga n'abakusookawo bona bakubye emiki emigundu naye tewali kye tukoze ki. Whereas we can excuse the principal for failing on intellectual and policy engagements, he has no convincing reasons for being absent from political and civil action. And by that, the struggle has been ended.